Banayuganda bawandise Baluwa Luvokwaya nchiddamu Banayuganda bawandise Baluwa Luvokwaya nga bagiwandikira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President nga balina bye baagala atereezeemu bye baagala agoberere bye baagala abatambuzamu struggle okulaba nga Mwami Museveni aggyibwa mu ntebe. Abannayuganda olw'okubanga bawulira baagala kulaba ku gavumenti mpya Mwami Museveni ng'atudde lwakitula awummudde ng'omukulembeze omulala atudde mu ntebe abaekuŋŋaanyizza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 ne bawandiika ebbaluwa ennene ebbaluwa erimu ebigambo ebikambwe ebigambo ebizito ate ebigambo ebisonsomola nga bagiwandiikira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President nga bamusaba agoberere ebyo ate ekyo ekigenda okuyambako okujja ku Mwami Museveni mangu nga bamujjukiza ebyo ebyaliwo emyaka gy'edda Mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko okutandika okulwana biki ebyaliwo embeera yali etya era Mwami Museveni yatuuka atya okumaliriza ng'ali mu nsiko ebyokulwanyisa yabijjawa baani be yalwana nabo baani be yabula nabo ensimbi zaavangawa byonna biri mu bbaluwa eno okugezaako okuzibula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaaso nti waliwo ekirina okukolebwa kyatannaba kukola ate nga bannayuganda bo bali ready era nga baagala bo bannayuganda bamulage biki ebigwanidde okukolebwa era nabo naye abalage bannayuganda biki ebigwanidde okukolebwa okulaba nga Mwami Museveni aggyibwako amangu n'embiru. Kati nno n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu bagiwandiisa ebbaluwa nga bagyolekeza pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga baagala awuliriza ebigambo ebyo bimutuuke ate nabo ebigambo ebyo biyambe bannayuganda okuzuukusa obwongo bwabwe okulaba nga Mwami Museveni aggyibwa mu ntebe eyo gy'atuddemu. Abagamba nti Kyagulanyi bo gwe baalonda era tebalina kubuusabuusa gwe baalonda gwe baagala atulene ku ntebe eri ey'eggwanga abeere commander in chief. Kati n'osaba onzikirize mu buwombeefu obw'ekika ekyawaggulu tugende tulabe ebbaluwa eno bannayuganda gye bawandikidde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine biki bye baagala biki bye beetaaga era biki bye balengedde ebigenda okuyamba struggle y'okujjako Mwami Museveni. Ebbaluwa yange eri President wa National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nkulamusiza nnyo Mr. President kansubire nti ebbaluwa yange ekusanze mu mbeera nnungi. Naffe gye tuli eno ziwambaza tukeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Nkwebaza emirimu gy'okola mu biti eby'enjawulo obadde ekyakulabirako kirungi abavubuka ab'omulembe guno n'ab'emirembe egigenda okuddirira. Weebale kusaddaaka bulamu bwo ne weeresa okuwujjaalira mu myaka egy'obuvubuka bwo n'osalawo ssettofaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Ku lw'abajjajjaffe abaakasokwa ku ttale mu lutalo olwaleeta abatufuga kuno ku lw'Abannayuganda abazze batirimbulwa ekifamukokko ne ku lw'abalamu abawulira bino buba bulyaza amaanyi bwe si kwebaza ng'omu ku baana ba Uganda afuba okulaba ng'otakabanira enfuga ya demokulaasiya. Weebale kuba muyungagano kakobogo ogufubye ennyo okuzuukusa omuvubuka okwenyigira butereevu mu ntambuza y'eggwanga era okoze ky'amaanyi okugatta omukadde ku muvubuka n'ekigendererwa kimu ekya Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mu nkwata ye y'emirimu ebyafaayo byo ebitaliiko ttosi okwesusunkula n'obbulukuka okuva mu ggeto n'ofuuka omwana omutakabanizi w'eddembe kayingo nsinziira ku ebyo okukuyita musawo mulembe guno kuba ebikolwa byo tebituyiwangako. Wakati mu lwogolo lw'abalyolyomi abamessi b'ettosi abakonjezi n'abali b'enkwe osigadde oli mpagisa eddugge ekyakutta omumuli n'ekigendererwa ekyokununula essuubi lyaffe. Mr. President, olutalo lw'okulembeddemu si lwangu naye abo bokka abaliteguka obunyeebwa obutegebwa ne balumalako be balirooza ku bwomerevu bw'ebibala byalwo. Fada oli mubumbira n'okutudde essuubi lyaffe okusindogoma kw'eŋŋoma n'emirere entongooli n'obudodi bisekebbuka ng'oyiseeko mu mambuka g'eggwanga mu masekkati ne mu bugwanjuba ne mu buvanjuba ate wekituuka kufa abaawano mu masekkati n'emisegera nnyuma ginyaanyaagira. Ettutumu lyo y'emmanduso y'amaanyi go gensaba oleme kuddiriza oba waleme kubaawo mbeera yonna ewugula mmeeme y'abakuliramu essuubi anti obwato bufa mu magoba. Kyamazima Mr. President nga gwe omugabe w'olutalo luno ojja kubonaabona ojja kusongwamu ennwe nnyingi ne bw'onookolola bukolozi empapula z'amawulire zinaakuwandiikako naye nkusaba obe muzira nga bajjajja abo abaakusooka kityamunyola lutakome Kayiira n'abalala ogumire obulipo enkovu n'ebiwonvu ebiri mu lutalo olw'okulembeddemu. Ebirowoozo by'empambawamba
amaaso gantwakaala, amatu gampuumirira, ennyindo zingaziwagaziwa, ziwunyiriza evvumbe ly'emisito gy'essanyu oluvannyuma lw'okuyita mu katyabaga Katonda ng'atubedde ng'ennaku ez'okweyagalira mu ggwanga lyaffe zituuse. Naffe tukiraba ebikunyiga bingi okuva mu mikwano n'abalaba ababweru n'ab'omunda ebigendererwa okukunafuya bakufuule ku nfeete. N'ebivulu ebiyisibwa mutabani w'embuga okwetoloola eggwanga lyonna tebikuyungula mmeeme, okwagala tebakukaka, ate n'okubwesooka si kubulya, okunaba mu ngalo kwe kubega, obuuka bifunvu nga baleeta nkulukuku. Ffe gwe tutunuulidde, bakitaffe ne bannyaffe gwe essuubi lyabwe, abavubuka bakutunuulidde, emyoyo gya bannaffe abazze batokomoka, kaca emmundu ejja kuno, wulira gikulukusa amaziga, giraajanira mu biwonkowonko nga gwe essuubi lyagyo erinaawolera eggwanga, abalabbayi baliwo olufuubanja. Taata Ssuubi, twenyumiririza nnyo mu birowoozo by'olina, ng'okutereeza ebyobulamu, eddembe ly'obuntu eryannamaddala, ebisomesebwa bigasa ensi yaffe, abavubuka baleme kudaagana mirimu, amadiini agandi tulyoyo emyoyo galegera okukozesebwa bannakyemalira, obwakabaka bwaffe busibwemu ekitiibwa, n'ebirala bingi w'okutte toddiriza. Mukama wange, gwe wayimba nti teri mirembe gye bagenda kukuleetera ku soosiyo, embuulire tefa yonna, ffe twabikukwasa, tusazaamu omwoyo gw'akatengo, empulunguse tunaazirabira ku bikolwa byazo. Ssebo wange, nkusaba ojjukire ebikukolwako byonna bigenderera kukunafuya, ate si bipya, ebisinga byalabwako wano mu gy'ekinaana, ng'abafuga kuno bakyatakabanira kye baayita eddembe, era singa teyali ntiisa yatte yakolebwa ku munnakasese Victor Muhindo awumule emirembe, Uganda Patriotic Movement, ekibiina ekyali kikulembera omwami Museveni, ebiseera ebyo kyali si kyakufuga wadde constituency Mbwenti mu Kalulu, Akayinda mu Ntenvu wa 1998. Akuwandiikidde bino nali sinnazaalwa, wabula nsinziira ku byanyumizibwa ebyasigalira ku ntambi n'ebyennasoma mu bitabo bakadde baffe bye baabaga. Muhindo yali mumyuka wa kaminsona wa disitulikiti y'e Kasese, eyayagalwa ennyo bannakasese n'akunakuna, akageri ke yali nti gye yali azaalwa. Wabula oluvannyuma lwa gavumenti yali ekulembera Milton Obote bwe yafuna amawulire nti Muhindo yali ateekateeka okwesimbawo ku kifo kya Kasese y'omu Mambuka, yayimirizibwa mbagirawo ku mirimu, era yakulemberamu enteekateeka zonna ez'okuyimirizibwa yali Paul Muwanga, yali ssentebe wa kaminsoni era minisita w'ebyokwerinda. Bano baali bamusuubiriza okuba n'ekkobaane eriwagira ekibiina kya Democratic Party. Fada, kino kize kibeerawo n'ebiro bino nga ne bw'aba mulamuzi n'asala omusango ogukwata ku ngoma ennene nga bw'atagoba waakiri ayimirizibwa oba omukozi wa gavumenti bw'awayaamu n'abooludda oluvuganya ebantaanya okusigaza akalimu okuggyako ng'abadde mugezi n'ebika ekiiso okufaanagana kitutu ne mulyoka musisinkana. Tebaawumuza Muhindo yekka, baawumuza ne Chris Bwanika eyali tawuni clerk wa Kampala era yali district returning officer ebiro ebyo nga bamulanga okukeereya obubokisi obukozesebwa okulonda mu ssaawa 8 songa musajja wattu ekigendererwa kye kyali kyakulemesa kuwagika bululu mu bokisi ng'obudde tebunnatuuka obulonderwako. Munnange Muhindo bwe yawumuzibwa ekyaddirira kwali kuwambibwa n'abuzibwawo ekintu ekyayongera ennyo ettutumu lye mu bantu baab'e Kasese. Paulo Muwanga yali ssentebe wa commission, yatya nnyo kuba kyali kirabwa n'ayonka nti kaddetu wa UPC tajja kuwangula singa Muhindo yali abuliddwako amabitire. Kye baakola baamutankeera nga nominations zaawedde ng'eggulo, nga ne bw'aba asaddaka Maguja takyasobola kwewandiisa. Mu museenene wa 1998 Muhindo aba ali mu mmotoka ne mukyala wa mukwano gwe Dr. Bwambale yali yeesimbyewo ku kifo kya constituency y'e Kasese y'e Maserengeta, baba bavuga boolekera Datsun Saloon awo okulira Nsadi Hotel mu kibuga Kasese. Abasirikale kwe kubuuza Muhindo lwaki yali avuga mmotoka eko namba plate y'e Kenya. Muhindo yabaddamu nti emmotoka yali ya mukwano gwe Dr. Bwambale, ne mukyala Bwambale yakanya kwongerezaako kunnyonnyola abasirikale nga beeremye edda beecwacwanye tebakyawuliriza. Baasikambula Muhindo mu mmotoka ng'ekyokuttale ne bamupakira mu bbuutu y'emmotoka yaabwe ne bamuvuga nga bamwolekeze Fort Portal. Mr. President, bino byakolebwa misana nga nammwe bwe babakola kati. Jjukira ono Assistant Commissioner Mulamba yakwatibwa ng'ekyokuttale. Enkeera waalo Dr. Bwambale naye yagombwamu obwala era n'asoyebwa kajojjoji w'ebibuuzo ebyekuusa ku mmotoka ye. Baamusiba ennaku nnya, oluvannyuma yateerwa, wabula mukwano gwe Muhindo teyaddamu kulabikako. Mr. President, nina ennaku okuwandiika nti nga 29 Museenene wa 1998 abooluganda lwa Muhindo baafuna ekibaluwa nga kibategeeza ng'omuntu waabwe bwe yafa era nti yali amaze okuziikibwa mu mponkooko y'ekinyanya ekyefaananyiriza ekitaanataana. Olupapula lw'amawulire lwayitibwanga Weekly Topic Newspaper olwa 5 Ntenvu 1998 lwawandiika era ne lusavuwaza enfa ya Muhindo.
olupapula luno olwali lwa Kintu Musoke, Jaberi Dandisali ne Kirunda Kive Jinja nga bano bonna be bamu ku batandisi ba Uganda Patriotic Movement eyali ekulemberwa Mwami Museveni. Bannakasese beecwacwana nnyo naddala ku lwalumu Ntembo kinaana era ne beerayirira obutaddamu kukulemberwa munna UPC olw'okuwoolera eggwanga omuntu waabwe Muhindo eyali attiddwa. Bwato Crispus Kiyonga yali mmemba wa UPM yali ekulemberwa Mwami Museveni kekisa kokka ke baafuna n'awangula okukiikirira Kasese North era ye mubaka yekka UPM we yawanguza mu kalulu ka bonna aka kinaana. Muhindo ng'amaze okuggwerako ettaka bannaddipi bangi baakwatibwa UPC okufiirwa ekifo ekyo. Wabula newankubadde Crispus Kiyonga yali akiwangudde ku lwanga 23 Ntenvu 1980 teyalayira nga mubaka wa Paalamenti era teyakiikako lunaku na lumu kuba y'omu ku bannayuganda bafuluma eggwanga ng'akalulu kaakaggwa. Mr. President, abantu abafuga eggwanga lyaffe enzija gye bajjamu nga tugyesigamya ku nteekateeka y'ebibiina by'ebyobufuzi yagalya ddala okufaanagana n'ekibiina kyaffe ekyo ekya National Unity Platform gye kyabbulukukamu naddala nga twesigamya ku kibiina okulangirirwa ng'akalulu kanaatera okubaawo naye obulipo bwavaawa obwabalemesa okutuula mu ntebe nga tebannalowooza ku byakusindogomya mmundu okutirimbula bajjajjaffe ne bakitaffe. Ekisooka Uganda Patriotic Movement kyali kibiina kito ekyali kyakatandikibwa abavubuka abatenvuumuulo embaggubaggu embula Kaleveere Njasabiggu abaali tebakkiririza mu nkola enkadde yaliwo ya UPC ne DP. Kino kyatandikibwawo nga nnya Ssebaseka wa 1980 ekitongozebwa ku City Hall mu Kampala ng'emyezi 6 gye gibulayo gyokka akalulu kalyoke kabeewo aka bonna. Abatendesi baakyo abasinga abaakitandika gamba nga eri Akatega ya Father Chris Okoth Ruhakana Rugunda Yoweri Museveni Jeremiah Opiya n'abalala baali bakakomawo okuva mu buwaŋŋanguse gye baali basiisidde okuviira ddala mu mwaka gwa 1970 na bwekityo baali tebamanyiddwa nnyo balonzi. Abo baali babeera mu Uganda nga Bidandisali baali beekukumye bwekukumi ng'obulamu bwabwe bwakimpowooza okusobola okusimatuka gavumenti ya Amini. Taata Ssuubi n'ekyakalubiriza ennyo UPM ekirala nti DP yali ŋŋanzi nnyo mu Masaka ne Buganda yonna ne UPC ng'esiisidde nnyo mu Langwa Sub-Region ne Bukedde Sub-Region ng'ate Uganda Patriotic Movement temanyi. Ebbaluwa yange eri pulezidenti wa eyo ye Baluwa ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ewandiikiddwa bannayuganda nga bagimuwandiikira ebirimu byonna mubiwulidde era nga bamuwa ku history oba ku byaliwo biki ebiriwo na biki ebirina okuddawo era bye tulina okugoberera. Ebbaluwa erimu ebintu bingi sigenda kubiddamu obiwulidde bulungi naye nga erina amawulire gewa Kyagulanyi era erina byemulambika bw'aba nga ayagala okuggyako Mwami Museveni okulaba nga alayira akulembere obuvunaanyizibwa obusinga eraga nti bannayuganda mwe mulina obuvunaanyizibwa obusinga obukulu mwe mulina okuba nga mukola ekisaanidde okukolebwa okusobola okuyamba ku Kyagulanyi okukulembera oba okutuula mu ntebe nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Ebbaluwa eno nnyonnyootivu bw'oba nga ogiwuliriza lukwakwayo oyinza obutagitegeera bulungi n'olwekyo mba nkusaba nti oddamu n'owuliriza ebbaluwa eno mpolampola ebigambo n'oddamu n'obiwuliriza mpolampola lwojja okugitegeera era lwojja okumanya ekituufu ekiri emabega mu bbaluwa eno. Bingi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayiseemu ebbaluwa eno mumwebaza okuba nti yawaayo obulamu bwe ku lwa struggle okuba nti yawaayo obulamu bwe kulaba nga anunula Uganda era nga ebbaluwa eryebaza buli bonna bannayuganda okwevaamu ne bakkiriza kimu nti obuvunaanyizibwa bwabwe nti kati be buvunaanyizibwa bo nga bannayuganda okulaba nga bayinunulira ensi yaabwe twali mulala agenda gibanunulira okuggyako bo okusituka ne bamanya kye baagala ne bagamba twagala ABCD era ne batambulira ku ekyo kyekigenda okuyamba kigenda okubayamba basobole okufuna Uganda empya basobole okweyagalira mu nsi basobole okweyagalira mu Uganda era buli omu abeere nga yekkiririzaamu nga manyi nti ensi gy'alimu yeegwanidde era abaana n'abazzukulu ensi eyo bajja kuba bagifunamu ensi eyo ejja kubakolera bulungi ensi eyo ejja kuba ya mulembe gye bali
Baluwa eno ya Kyagulanyi specific ye bigamba ajja kubitegeera bw'oba tobitegedde ddamu mpola ojja kufutuuka omala obitegeere n'ekimanyi nti ye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo bino abitegedde era ajja kubaako kyabikolako. Kale ebbaluwa yeeyo erimu obubaka bunene obubaka bungi obukusike ate obubaka obusobola okubaako kye butaasa ku ggwanga Uganda n'okufuna President wa Uganda abantu gwe beeyagalidde gwe beesiimidde okusobola okweyagalako n'okuba mu Uganda ennungi. Mwenna abaliko Mukama nsaba bankuumire, mwebale kuba nti kwe muli, mwebale kubaako, mwebale byonna bye mukoze, mwebale okuba nti mulaba amawulire gaffe, tujja kuba tuddamu tuwaye. Nze nsiibudde, mweraba.